libadde ssanyu jjerere mu katale k'e Najjembe ku luguudo lw'Ejjinja abantu babadde beetabye mu mpaka z'okwookya omucomo n'okusiika Kyapati abasinze ku bannaabwe bwe babadde bawangula ebirabo. Abeetabye mu mpaka babadde 8 okubadde abasisi ba Kyapati 3 n'abookya omucomo 5 era nga baweereddwa ebikozesebwa nga bagenda okusiika n'okwokya okubadde ennyama, butto n'ebirala n'oluvannyuma buli omu n'alaga amaanyi ge wegali. Zokka ab'emicomo dakika 3 empaka zigenze okuggwa nga Hassan Mbatya awangudde ez'okusiika Kyapati ate Robert Kunya n'awangula ez'okwokya omucomo era bano bombi baweereddwa ebirabo ne kavu wa mitwalo 10. Kityoka Simu akuta ekifo kya 3 ng'afunye points 21 ku 10. Robert Kunya afunye points 7 ababiri bano basimye Bukedde TV olw'okutegeka empaka ze bagambye nti zigenda kubayambako okwongera okulongoosa mulimu gwabwe. Si kyangu naddala nga tuli mu nkonome okwerekereza ne mujja ne mutuddizaako ng'abawagizi bammwe. Abavujjiriza okubadde yasinikazibwe okuva mu Prestige Margarine ne Amir Marachi okuva mu Ona Juice nabo basimye abakontanyi okwetaba mu mpaka ne beewangulira ebirabo. Abantu bano byomu byafumbye bibadde birungi ate nga biwooma naye njagala twongere twekubireko mu ngalo. Bannange mwena abaddemu mwena muli bawanguzi atwala eggaali natatutte mwena muli bawanguzi. Judith Namulema ku lwa Bukedde asabye abeetaba mu mpaka zino obuteenyooma. Bannange si byangu okufumba si kwangu ate musooke mubapeera omugalo kuba mwenna abakazi mwatidde abaana bano balenzi. Bwe gutyo bwe gubadde ne mu katale k'e Nakasero ng'eno naye abakontanyi b'empaka z'okusiika n'okufumba babadde 8 okubadde abafumbi b'emmere 5 n'abasisi ba Kyapati 3 nga zigenze okuggwa nga Nalongo Sylvia Mukwege yawangudde empaka ez'okufumba era n'aweebwa ebirabo omuli n'eggaali okuva mu ba Ona Juice ne Prestige Margarine. Nalongo Mukwege wakati mu ssanyu nga yakalangirirwa tulise n'akaaba nga takikiriza. Yeebazizza abategesi b'empaka zino n'abavujjiriza era n'agamba nti eggaali agenda kugiwa abalongo be bagivuge. Mu basisi ba Kyapati awangudde yasinika banda nga naye yabuuseeyo n'ebirabo ebiwerako wamu n'emitwalo 10 okuva mu ba Prestige Margarine. David Tamale yakusakidde eggulire lino.